po kigudde waani era nga tuvumirira ekikolwa kino nnyo. Abatuuze mu Wampamba zooni mu kibuga ky'Obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe Wire Nsubuga gwe bakazaako erya Kalisimaati atemera mu gy'obukulu 28 ng'attiddwa abantu abatannamanyika. Mu wiiki ng'emu emabega omwana bamukubira amasasi wano Modern DPC yennyini bwe tuvaayo ne twogera ku bintu bya security mu tawuni yaffe bagamba tuteekamu byabufuzi bya inciting violence. Abatuuze beesombodde okusobola okwerolera ku ttemu lino era bangi balabiddwako nga bennyamivu nnyo olw'ekikolwa kye batuusizza ku mutuuze munnaabwe. Ono asangiddwa gaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi era poliisi eyitiddwa bukubirire n'etandika ogwayo era n'omulambo n'eguggyawo. N'ekino ekintu si kya buvunaanyizibwa. Poliisi omulimu gwayo okuuma law and order, protecting abantu wano Obulenzi n'ebyabwe. Abatuuze bagamba nti kyennyamiza ebikolwa nga bino okuba nga bikolebwa mu kitundu kyabwe kyokka nga amagye ne poliisi mu kibuga ky'Obulenzi bateevuunyanga buuka. Amagye saawa emu gabulumbuka eggulo batuyingiza saawa emu. Lwaki babeera eri mu tawuni bayoola abaana abayitirivu ne bataddako eno? Ye poliisi yawa newoza nti tukola ne babeera mu tawuni so singa security esookera eno wansi ezo saawa zibattiddemu omusajja oyo be basirikale abali muno omusululu singa beetolola bwe bati naye badda mu tawuni kukwata baana nga bakwatanga bubizi nga bakuba ku mmotoka. N'abakyala w'ekitundu kino Margaret Kibuuka tutegeezezza nti afubye okubuulirira abantu b'ekitundu kye wamu n'okubawumbawumba babeere bumu wabula bakyalemereddwa. Olunaku lw'eggulo omugenzi oyo yaleeta ensonga ze emabega wabadde wayiseewo wiiki naye jjo ne mbatuuza n'omuvubuka bamuyita Kasozi nembawozesa n'agamba nti ono omugenzi ye yamutandika nga bali ku mwenge n'amusoomooza nemusalira omusango omugenzi bwe namaze basalira omusango nembawumbawumba ne bagamba muddiŋŋane ebyo biggwe muleme genda ku poliisi. Bano bategeezezza nti tebannamanya lwaki ekikolwa kino kyakoleddwa era bakivumiridde okukamala. Tukedde okufuna ekikangabwa nga waliwo omutuuze waffe yattiddwa wano mu Wampamba era nga tuvumirira ekikolwa kino nnyo kubanga tetunaba kumanya kyavudde ku ki oba kivuddewa naye nga tukedde ku makya nga